nsaba emitima gyammwe gibeere mikkakkamu. Buno obulumi bwe tulina bwa mubiri, era mbadde simanyi nti naasobola okwogera, yali simanyi nti naasobola okwogera mu kuziika. Tulina obulumi bungi naye bwa mubiri, naye mu mwoyo gwaffe ffenna abali wano n'abali ku leediyo n'abali ku TV tumanyi nti ensonga yafiiridde ensonga. He died for a cause. So I beseech you, brethren, to be calm and actually examine ourselves. Do we love God's ministry? Do we love God and his ministry to that extent? Richard yampadde so anjigiriza nti waliwo aba asha, waliwo abakadde, waliwo abasumba, waliwo abaweereza ababuli ngeri, waliwo abasajja abalagira abalema ne batambula, naye waliwo obuweereza obulala. Omuntu okugamba nti nze nja kuweereza nga bwe kiriba kyetaagisa vision bearer kufa, vision bearer alitwala maaso family yange, naye nze nja okufa. Ng'omuntu akutambulirako talina waakuleka. Ebigere kyamanyi bw'oba otwesinza obulamu bwange bwona bwe mbadde ntambula, ebigere byange ngabo bw'obikebera bw'oti oyinza obutasanga kyali kyadde ekigere kyange we kiri n'ekyali kyali we kirinnye. Naye nga atambula nange nga mukwano gwange eyamala edda okwewaayo nga saddaaka nti tali wa chance bulamu bwange kugenda. Ebirooto bye mbadde mbimanyi, Katonda nga bw'ali omulamu, sijja kuswaza Richard. Mbasaba okuŋŋaana Monday to Friday, era nga mbakakasa nti ebyokwerinda biri bulungi. Mukwano gwange Kano Mwesigye, may I please welcome here for a minute? Yes, you come here. Mpa akazindaalo. You are welcome, my brother. We praise God for everything that's going on. The world is watching you. They want the commitment for the security of these people, because people may fear that since they were hunting for me and then the church, something can happen to the faithful believers who come to praise God. But I believe there is peace and there is security. A minute. Nyanza Pastor Rosius. Mbalamusiza bakwesitaayo mwe n'abali wano. Katonda yebazibu. Guno gwe kusoosa okujja wano siri mulokoleze. Tumwaniriza abooluganda ayinza okulokoka olwaleero. Ekindeese bantu takano Fred Mwesigye nze nkolera operation zone mu Kampala Metropolitan ntula kawempaawo. Naye nga I have a presence in every division of Kampala Metropolitan. Itegeeza okuva ku Jinja ku Lutindo mpaka Entebbe mpaka Bombo mpaka the Central Region. Ekindeese wano nze ku one kubasaasira omuntu gwe mwafiiriddwa n'okwebaza Katonda olw'okugjawo pasita asigaza obulamu. Ate nze ku lwange ndowooza ensonga enkulu esinga endala ezindeese kubanga yo erimu okwebaza Katonda. Eyokubiri nze kucekinga ku security nga bwetambula wano ne mu maka ga pasita eri gy'abeera bava kuntegeeza mbu waliwo n'ekifo ekirala ziti ne Lubaga. Yes. Lubaga offices on a residence and an office and a TV station. Yes. Nakyo nkitegeredde wano mbadde sikimanyi ekyo. Shall take it on. Ekyokusatu nti ebintu bijja ne bibeerawo kubanga yadde tuli mu byakwerinda
tojja kuzuukuka ku makya otegeere nti bagenda kukuba pasita amasasi naye bwe kiba kibadde tusitukiramu ne tupulaninga okulaba nti ate tebiddamu ebyo era gwe mulimu gwe tulimu kati. Njagala kubakakasa mubeere bakakamu, tujja kugezaako ffe kyetusobola kyonna kyetusobola ekiri mu maanyi gaffe tujja kikola. And I think we are already on the ground. We are in charge here. We are in charge of the residents. I will think about Lubaga also when I go back to office. Tujja kugezaako pasita kyonna ekisoboka naye tukusaasira okufiirwa mukwano gwo omukuumi wo ate ne twebaza ne Katonda naawe okukuwonya n'obeera n'osobola okudda wano n'oyogera okujjako the last one kyenjagala okulabula abantu ebintu by'otategeera bulungi bibireke biveeko ettemu lyazze omuntu yafudde omulala yawonye olwokubanga social media ne kamera byajje gwe n'ofuna akakamera ne weetuuzaawo n'otandika okwogera ebintu by'otategeera. It's very dangerous. Beera mu layini yo kati nze mwesige sobola kudda wano nentandika okwotinga bayibuli eyo nga bwe mbadde mpulira wano simaniimu yadde olunyiri lyolu naye olugezigezi lunkwate ntuule wano tandika okwogera ebya bayibuli. No, buli muntu abeere mu layini ye. Ebintu ebya security biina bannanyini byo naddala nga kino ekyabadde tulina abakugu ba poliisi aba crime intelligence kati kibalekere naye bwe byokutandika okuweereza opinion zo mu bantu oyongera okwonoona obwonko bw'abantu oyogera kusiga bukyayi. Please stop, keep in your lane. Mbasabye busabisiragira nayanziza pastor webale kusimatuka. We thank God for that. Katonda abeere namu. Pandikirayo ebintu bino ku Richard. Ekisooka Richard abadde mulokole omujuvu. He has lived his life walking with God, walking with Christ. He's been truly born again. Administrator, mumpe Bible ya Richard. Bible ya Richard yebeera wano oba ali ku lutalo oba ali wa Bible yebeera wano. Mumpe Bible ye. Abaana ba Richard bajje wano. Abaana bange. Bazebameka. We only brought 2. Yes. We only came with 2. It's beautiful souls, angels. But the third one is taller than her. The fourth one, the youngest, is very young, 2 months old. Yeah, these are my daughters. And we've been staying together. And we shall stay together, nurture you in God, and thank God that you are God-loving. God bless you. You can go back and take a seat. Mama waba ajja kubabuuzaako ku Sunday kyemanyi Bayibuli eno jimbe. Eno Bayibuli ya Richard emaze emyaka bw'aba agenze Somalia bw'aba agenze watwala ndala eno esigala wano. So this time we are taking it home. Richard abadde mulokole ddala namba 1. Namba 2 abadde ayagala nnyo Katonda. Omuntu ayinza okubuusa nti abalokole ddala ababa tebaagala nnyo Katonda si byebimu. Waliyo abalokole
naye nga Katonda sibamwagala. Beenoonyeza kuwona geyeena naye nga Katonda si mukwano gwabwe. Nnyo Richard abadde mukwano gwa Katonda ddala, talina mboozi etali ya Katonda. Bw'onyiikirira omuntu ne bwaba muntu otandika okunyumya emboozi ng'eye. Namba 3, omuweereza alina obuweereza obw'enjawulo. Wano bwe wabaawo omulala waali naye akimanyi mu mutima gwe, naye Richard obuweereza bwe bubadde open nti ministry ye ya njawulo, yeeyawula ye, alina obuweereza bwe bulala nnyo. Committed servant of God. Number 4, family man and a very loving father. A loving father is always a good husband. Family man and loving father. Number 5, patriotic and freedom fighter. Patriotic and freedom fighter. Richard abadde mwoyo gwa ggwanga, ate nga si mwoyo gwa ggwanga ayogera obwogezi, wabula ateeka mu nkola alwanirira emirembe mu ggwanga. Richard Muhumuza, a life well lived in summary. Number 6, ayagala abantu era ng'afaayo nnyo. Muganda wange oyo nga tayinza kuleka ng'oyimiridde akufunira w'otuula, akubudaabuda. Richard abadde ayagala nnyo abantu era njagala bategeeza nti kubanga abaagala kyeyavudde asalwa n'aga nedda, pasita w'abantu asigale nze kangende eka. Buli kintu kyonna kyembadde nga ŋŋendamu nga yasookawo ng'owooluganda aga kati pasita jangu, era nzikiriza nti yansooseyo mu ggulu atereeze ne Yesu pasita we w'alijjira wonna. Loving and caring for people. Number 7, he lived a very simple life and contented. Richard abadde musajja ate ejjaakajjaaka ateeragera bangi lwe bategeera nti abadde weeseefusi kuba tayambala, tetumulabangako ng'ayambadde combat. Nga mukkakkamu okusinga ba civilian, gye mubuubuukira yonna yabatabaganya, yabakkakkanya. Kati osobola kumanya abakakkanyiza interest agijjeewa, naye nga bw'atyo. Naye nze abadde abeera naye ng'olina okumupulaningira ng'ali contented, oba talinaamu 10 mugagga, oba alinamu 10 kimala. Kiri gy'oli gwe okulowooza n'oga naye muganda wange ono twatambudde obwedda yanywedde kyayo ne bw'omala ennaku 10 nga tonna ky'olidde, Richard azimala ate ng'akulaga nti musanyufu. Contentment. Abaana be bonna bali mu ssomero nga talina ssente nnyingi, naye nga olaba nti amalirawo. He's been a happy man and a contented man. We are here to celebrate his life. Obulamu bwa Richard si bwangu bwa kukoppa. Ayagala abaana, akulaga nti mukkakkamu, atabaganya abantu, kyalina kimumala. Tewali memba wa kyakye n'agandi Richard yasabayo wadde 10 nti oba endabika gyalabikamu yali manipulative nga kirabika ndowooza oba agandi mbadde n'abantu bangi mu bulamu ne balya n'amabanja ng'ekimuliisizza amabanja kumbeera kumpi. Abamu baabula ng'ekyababuza ne kizuula luvannyuma nga balina amabanja mangi, nti nammwe gye mubeereyo mwesigamangu abantu ababeera naffe, mubeesigama nga bw'abeera ne pasita ajja kunsasula. Naye ng'ekituufu ebbanja omuntu omu lyaba akuliddeko mba sirimanyiiko, tewali asobola kuba naaga nti Richard yamwewolako tuba yamusaba ekintu kyonna.
simple life, loving, happy man, contented. Ye Richard. Tujja kuzimba. Era I want to suggest fenna tukikanyeko nti conference hall emu mu Pentagon ejja kuyitibwa Richard Muhumuza Hall. Bw'otunulira plan ya Pentagon waliwo conference hall ennene gy'olabaawo eyo yakubbulwamu Richard Muhumuza. Katonda bw'aliba ayongedde otusaasira tujja kufunawo ne companies nga tubuddemu omusajja ono olw'omutima gw'omuntu tutambuze omutima gwe omulungi. Tutambuze omutima gwe omulungi. Ebigambo bimpeddeko naye tusonyiwe kitwale nga kikulu ebisigale tubirekere gavumenti tewaliwo kijja kulema. Ebisigale tubirekere gavumenti effe tusonyiwe tutambule n'omutima omusaasizi naye nziramu okubasaba nti Monday to Friday mujje mu lunch hours. Ku Friday tetujja kuba na night prayer. Era nsaba mukkirize abaweereza Mukama baayimusiza mu kifo kino be bagenda okuweereza gye muli mu kubakulembera mu kwegayirira. Ekigambo kijja kuba kitono nga kitambulira mu kwegayirira. Twegayirire ku lwa famire ya Richard, twegayirire ku lw'eggwanga lino, twegayirire ku lw'obuweereza buno. Byebintu bisatu nga bikulu. Richard's family, for our nation, and this ministry. Then sijja kusobola kubeerawo Monday to Friday olw'ensonga abasawo baŋŋambye okutuula ewaka bajja ne banzijanjabira awo. Era olaba olwaleero wadde ntera okukuba aleluya ez'amaanyi oba nga tumala essaawa ya kitaffe ali muggulu sirina bwe ndoyizenga ddoboozi. So banzijanjabira awo naye nga ngenda kuba nga nsaba nammwe kubanga nfuna eddagala nyina okunywa ate ndi muntu asiiba. Bwe mba nsiibye mba nsiiba. Ku Sunday tujja kuba ne saavisi. Tumaze okukola saavisi leero eya Richard Muhumuza nga tucelebrating obulamu bwe. Ku Sunday tujja kuba ne saavisi efundikira ekisiibo. Sunday service nja kujja nga nzize nandimaze oba nabbanga ki naye ekyamuweesezaayo obulamu obuweereza buno bukole ki butambule. So ejja kuba disappointment nga ndaba Yesu andaba ne Richard andaba nga buli kaseera ngamba sisobola. So pray for me to get that strength. On Sunday I will minister to the people of God. So ku Sunday lwenja okujja. Monday mujjaba n'omuweereza omu kuba wano, Tuesday omuweereza omulala, Wednesday omuweereza omulala, Thursday omuweereza omulala, Friday omuweereza omulala. Tetulina night prayer naye nga bwe mbaga nti abantu balamu, abantu abalungi abakkiriza mukuŋŋaane mu nnaku ezo zonna mwegayirire eggwanga, mwegayirire family ya Richard, mwegayirire ekkanisa. Nange munteekemu tukole omulimu waali asanyuke. Yafiiriridde ekigambo kya Katonda kigende mu maaso. Saavisi zigenda kubeerawo ka tumale okuddamu amaanyi n'ebirala. Tuliddamu ne tulangirira ddi lwe tulikola fundraising, ddi lwe tuli kola tutya. Naye nga guno omwaka Katonda nga bw'ali omulamu, Pentagon omusingi gwayo gujja kusimibwa, ejja kuzimbibwa.
guno mwaka si mwaka mulala mwaka guno. So ku Sunday nja kubeera nammwe famire yaffe ennungi. Maama wange omukadde baamuleese nga tatula mabega n'amaaso. Maama janguuko wano katono omuwa omuggo gwe. Muzare naiti. Tayagala kulinnya nnyonyi. Maama agamba tayagala kufa kutuleka. Ennyonyi mbwawulira azitowa okugisinga. Twamwegedde tumugamba kale sigale oba si kyabaagala nnyo ku luguudo omukadde bw'atyo okubanga aveeyo. Naye aŋŋamba toyina na buyinza bunyimiriza konze maama neetonze. So twabadde tuli awo ekiro nga bazze. Kati olwaliro nange ne mbaga nti kasita mujja gye ndi omanya ngenda kwebaza Mukama ku lw'obulamu bwa Richard yampadde second chance ne Katonda. So nandibadde sibaleeta ku kituuti naye mbaleese n'abasigadde nabate baleme gamba nga titubalaba baatuuse tebaatuuse. Ekkanisa eno bakwagala webale kubazaalira naye okusinga kati Richard singa maama yamuzaala abaddewo simanyi bwe twandikoze naye Richard Katonda yampadde omukisa ne yeerondera mu kisiibo kye ne yeewa ssaddaaka ffe tugende mu maaso naffe tuligenda Richard tujja kumusanga. Abantu osobola babuuzaako obubuuza. Annaga oluganda Mukama yeebazibwe. Wendi kati ndinga luli olugero oluganda lwe bagamba nti bikukutte kamwanga kulopye wa munju. Mazima we nawulira ekintu kino neekuba neewansi. Naye bannange sirina na bingi byenjogera nga bwe mbabuulira. Mukama yekka yakikola ekintu kino bwe mba muneebaliza. Kana nimbaagala nnyo mwebale kwagala pasita wammwe nga ye mwana wange. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Kindi kale moddeyo mutuule kitabani kyo kikuno ne kikutwale kikukwatireko. Amano n'essimu angu abuuza nti amunono agenda musitula koze nti akukwatireko. Mukama abampeera omukisa. Wow. Nkyali musumba wammwe. Era olw'okuba nga ndi musumba wammwe Mukama nsuubira okuggyayo ekimu ky'ekkumi n'ekiweebwayo. So bw'oba olina ekimu ky'ekkumi oba olina ekiweebwayo kitegeke. Era Bayibuli etugamba nti tetuganyanga amafuta okukala okuva ku bwenyi bwaffe. Nsaba bandeetera amafuta naye buli muntu agajja musanga waali wiiki yonna egenda kubeera yakwanointinga. Buli muweereza agenda okuweereza ajja kubanga asabira amafuta ne gajja eri abaliwo. Ekyali twamuwerekedde mu kitiibwa
naye Richard yali naffe guli omubiri gwe twatadde eri. Kale baashazi mutambule mpolampola bw'obanga oli ku Salt FM obanga oli osobola okuwaayo ng'oweereza ku 07660 773 883. If you are fellowshipping with us on Salt TV, Salt FM, Salt TV, Salt FM, you can send your tithes, your offerings on 0760 777 888. Send your tithes and your offerings on MTN mobile money 0760 777 888. Or you can use Airtel line 0708 000003. You can use Airtel line, which is 0708 000003. If you use Momo Pay, if you want to tithe or to give your offering, we use Momo Pay. You can use your phone again and press star 165 star 3 hash. Star 165 star 3 hash. Our merchant code. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkosa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya. Naye nga sula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkujjako ebizibu ne biba bikusumbuye. Amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti ng'ompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya. Mbikwata ne mbizinga ne mwandika kapapula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo bye babikulemeredde. Awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna. Sange ba ku namba 0752 887 15 15.